Amagye ne poliisi bamaze dde okubeera nga basalako ekitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform wali e Kavule Makerere. Tukimanyi bulungi nnyo nti Gen. Museveni yazze n'ayogerako eri eggwanga era n'alabula abo bonna abapulaani okubeera nga beekalakaasa olw'enguzi era nga ye agamba tekisaanidde era nga byatunuulira ebiyinza okwonoonebwa be bantu abatunda ebintu ku nguudo gy'obeera nti babaagalako nnyo nti bayinza okulinnya mu bintu byabwe. Bakyali ba Museveni abatunda ebintu ku nguudo kati bakyaliibe mu kaseera ako. Naye munnange amagye beekatuka amazidde okubeera nga asalako ofiisi za NUP nga bwe tulindiridde okubeera nga tulaba okwekalakaasa bwe kunaabeera okusinziira nga bwe kitegeezeddwa bannaffe abakiwumimu omutwe Julayi nga 23 kugenda kuba kutya. Jjukira nti abavubuka bagamba kuba katonda olutalo luli wakati w'abavubuka oba oliawo n'abo abali mu kintu abaafuuka enkwa. Abavubuka bagamba nti munnange bo baagala okulaga obutali mumativu ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu gavumenti ya Gen. Museveni era nga kino kireeta okubeera nti nno obuweereza ku muntu owa wansi tebutuuka, service delivery. Haji Haruna ye musomi w'edduwa bwe tulinawo ensangi zino era gwe wenna munnange alina ebizibu mu maka, alina ebizibu eby'emirimu n'ebirala byonna ebisoomooza obulamu bw'ensi eno kubeerako ku Haji Haruna asangibwa Bulumagi wali ku Jinja Road. Haji Haruna omusomi w'edduwa ate gwe ayagala airport taxi kuba ku 0740653 kubira omukulu Mukisa. Ova bweru oyagala kunona ku airport oba ogenda ku airport mu budde omuntu gwe weesiga okubeera nti nno munnange atuuka n'okumanya ewakaawo gw'osobola okunnyonnyola nti gundi yakola ki yamanyiyo. Kale n'olw'ensonga eyo bagamba atundayo olese atera okumazaawo ono yavuddeyo tukakasa nti bannange enzuuno muntume munneesige. Kakati muganda wange nga bwe nkunnyonnyodde gavumenti eno eya Uganda eyungudde abampi n'abawanvu, ab'amagye, abapoliisi n'abalala bonna be tutategeera oba oliawo batrainingira eyo nga bo muganda wange babatraininga kubayita commission zino enkambwe ennyo nga bwe twabalaba mu kwekalakaasa okwali kutegekeddwa abo bennyini era abaakufunamu Novemba 2018-19. Mujjukira bulungi nnyo abantu abattibwa era abasajja ng'egye baabayuwamu amangu awo abali muleeya nga bonna balina emmundu bamalina masuuti, kitegeeza nti baali bategekeddwa ng'era basuubira okuba nti bagenda kubeera nti bateekawo ekintu kifaanaganako bwe kityo battireko abantu. Tekyalabika era abantu abali mu 2 baafa ne bayogerako 5. Kakati muganda wange njagala okubuulira nti bw'otuukako wali e Makerere Kavule ojja kusanga nga kitebe kya NUP bakisazeeko era bino byonna bizze oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo obunkenke bw'amaanyi nnyo kubanga waliwo okwekalakaasa okwokulwanyisa enguzi, anti-corruption protests ezigenda okubeera munnange tezitegekebwa era nga bo basuubira okuba nti singa kino munnange kikwatayo kiyinza osaasaanira eggwanga lyonna ate oba oliawo ne baluuza ku kiri ekkinya. Gen. Museveni bw'atyo ng'akakasa nti kiri ekkinya tekisobola kubeera nga kijja wano era nga yeewera. Kati olwo amagye bamazidde okubeera nga basalako National Unity Platform Offices Kavule Makerere wali era Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini bw'atyo akakasizza nti bino munnange bye biriwo era n'agamba nti obutiitiizi obwa regimu eno kwegambe entiitiize ennyo batidde nnyo abantu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti babakoze ebikyamu ne bakatagga, bakimanyi abantu balina obusungu. Poliisi yo already etukakasa nti okwekalakasa kuno kumenya mateeka era neerabula abo bonna abagenda okubeera nga bakwetabamu
nti bagenda tebbo mbu kukozesa amateeka okubakolako nga poliisi nti bano beekalakaasa mu bumenyi bw'amateeka bo bagenda kukozesa amateeka babakoleko. Naye munnange abamanyi ebyamateeka bagamba nti bannayuganda balina eddembe okwekalakaasa okw'emirembe, kukkirizibwa balina eddembe okwekalakaasa, poliisi nabbawa buwi bukuumi. Abavubuka bo bagamba nti baagala munnange okubeera nga bavaayo balage okunyolwa kwabwe, balaba eggwanga liggwawo mu buli bw'enguzi. Gavumenti tefuddeeyo, ate nga kino muganda wange kireetera obuweereza okubeera nti nno bwakibogwa ennyo, eddagala terituuka mu malwaliro, si lwakuba nti sente ziriwo ezirigula naye zibbibwa, naye ate ekibi ennyo ziba zeewoleddwa nabwewolebwa. Munnange Museveni yabadde ayogerako eri eggwanga naku lwa 6 ekiro. TV zonna order from above zonna zirina kulaga Museveni, era nakugambye nabadde ndi wano nga ngamba kandabe ku kayimba kano kashifura akazambe kankanoonye wano nyinza okukagwako maama nga wonna gino Museveni yaliko kayimba saakalabi. Kakati gino Museveni bwatyo, era nange mu mbeera y'emu nali sina kyakukola n'empuliriza byakolaki ayogera ki heeke kireetedde okubeera nti asalako zonna TV stations, radio stations zonna n'azisalako. Kati awo yatutegeereza n'alugamba nti ba opposition figures abamanyi, era yakakasa nti yayogedde nti oba gundi naye awo naawe kennyini nyino osobola okitegeera baategeeza. Kagamba nti bano beekobaana n'abagwira ba foreigners okubeera nga bateekawo obuvuyo mu Uganda, okwekalakaasa, okumenya amateeka gino Museveni. Era n'agamba bino ebigenda mu maaso bagenda kubanga nabo basumulula omuliro. Yagambye fire kitegeeza kusumulula muliro. Ekyo nze nkiraba ng'okuba ku nnyama kyategeeza, kubanga jjukira nti batugamba they have the right to kill. Kakati bwatyo gino Museveni agamba nti abantu bano abagala okubeera nga beekalakaasa, jjukira nti okwekalakaasa tebannamugambako nti bagenda kukuma bipiiro bakki, wabula bagamba kwekalakaasa mu mirembe, bagenda tambula bagende ku palamenti okuleka mpozi nga poliisi ze ne bateekamu embeera ate ey'obusungu erina kukuuma bakuume. Kati ye gino Museveni agamba nti abantu bano bali unfair, si benkanya, era bali inconsiderate, tebatunuulira mbeera, tebalina kisa, era balina okwekyekinga mu mitima gyabwe. Bannange gino Museveni yateesa n'amangu wano batumulaba amangu n'avaayo ne yeewaana, ne Museveni n'avaayo ne yeewaana nga bwagenda omuwagira. Lwaki bo tebeekyekinga? Kati ffe tulina okwekyekinga abalwanirira eggwanga okuba nti enguzi evaawo bakali waakiri ekendeere. Kati olwo ate bo abagirya n'abali mu sisitimu egifacilitatinga bo tebalina kwekyekinga, ffe tulina okwekyekinga. Awo ne wali obuzibu, kubanga kiringa muntu kukola nsobi nga musazeewo kale mu mutaasa oba mumuwe omukisa yeetonde, naye ng'alaga tamanyi nti akoze ensobi. Kati gino Museveni agamba nti bano singa bagezaako okubeera nti bavaayo bagezeeko okwogera ku kibayita enguzi, tewali alternative yonna okuleka okubakyekinga. Kyayita okubakyekinga kwe kuba ng'akozesa amaanyi ag'ekika ekyawaggulu, tiyaggaasi, masasi, byonna batuuni. Kyategeeza n'abamu okubeera nti nno muganda wange baba basuulamu akaba n'okubeera nti abamu babuzibwawo n'obutaddamu kulabikirako ddala. Awo batandika okubeera nga ate bagamba mulaba Bobi Wine attisizza abaana b'abendi, mukiraba ababasse nga weebali, era nga n'ensonga ebattisizza tebagirina, okuleka okubeera nti nno kwekuumira mu buyinza. Kati Museveni agamba nti bwe bwo demonstrating oba weekalakaasa mu kifo kati nga Kampala, kati wuliriza olaba nti wano mu Uganda nti buli kintu kibaako omugaso gwakyo, nabagamba nti mu struggle buli kimu kyetaagisa. Kati Museveni kati naye wano essaawa eno yeetaaga abantu abatunda ku nguudo awo, abatuula ku nguudo kati abasaasira. Naye ng'ate ab'olubigi teyabakoze ekinyira sooka bwe mmaliriza wano mbabuulira ati era yabyogedde mu ngeri y'emu ng'ayogera ku b'olubigi abali mu ntobazi
Kati yagambye nti abantu bano butunda ekifo kati nga Kampala abantu bali ku nguudo batunda ebintu byabwe ku mabbali g'amakubo batunda ebintu byabwe kati olwo ogenda kulinnya ku bintu byabwe ogenda birinnyako oba ozannya n'okuzannya. N'agamba nti temugeza kuba na ndowooza eyo mu mitwe gyammwe. Museveni olwayogera naye Museveni nga sinaba kuvaawo nnyaawo njagala tutunuulire ensonga ey'abantu abagobwa mu ntobazi, kubanga era yakyokoonyeeko mu national address y'emu ng'agamba nti abantu bonna mu ntobazi muveemu mu mirembe. Yagambye please live peacefully, muveemu mu mirembe, mbu mukoze obulabe obumala damage emala, tetugenda kubeera nga tubaliyirira bakompesetinga olw'okumenya amateeka n'obutakozesa common sense n'obutakozesa magezi gammwe mazaali. Tetugenda kubeera nga tukola ki, tubakompesetinga. Naye Meya Erias Lukwago yakutte ebigambo bya Museveni ebyo n'abikwotinga n'abiteekako ebigambo ebigamba nti njagala onziriremu ssebo, nti ekiragiro ekyo kiri genero, nti kyawamu, nti n'abo abaamunyonyo Speak Resort nabo kibakwatako. Jukira nti awo omukulu Sidiru ne Gen. Museveni balina akakwate kanene nnyo mu bintu byabwe ebyo. N'ayogera kuba Forest Mall ne commercial structures endala wano e Lugogo, Akamwesi Mall, Namanve Industrial Park, Kaz Hotel eri mu kuzimbibwa. Mwagira bajuzi ku social media nga abantu bagamba mulabe basajja bali mu kusinda Kitoogo. Malls zonna eziri e Nakivubo Valley n'endala yonna nga bwe tuzimanyi. N'agamba nti oba mutagetinze butagetinzi banaku abankuseeri abali wano e Lubigi ne Kasokoso bali bo Museveni obwogerako. Awo Museveni eyo tanyegayo era n'osanga abantu nga bo bakola ki, bawagira bagamba naye awo takola ki, tanyegawaawo. Abo bo balina common sense, abo bo balina common sense. Oba oli awo basobola n'okubeera nga bakola ki, baliyirirwa. Jjukira nti NEMA yatukakasa netugamba nti bo bennyini be baakakasa petrol stations ezo zetulaba eza Starbucks n'endala eziri mu ntobazi nti ate be baaziwa amabaluwa agakola ki, mbakati bo batya okusaasaanya ssente mb'okubaliyirira n'okubeera nti nno bayinza obbateeka mu mbuga z'amateeka. Y'ensonga gye baatuwa. Naye zo zaani z'abaani? Nti kati kino kinyiga munaku yekka, era omunaku yatalina common sense omunaku. Naye bali abakkiriza abantu okuzimba mu ntobazi ne babawa ne go ahead green light, bo common sense awo simanyi. Anti nabaga nti ebigambo ebimu mu vocabulary yaffe wano e Uganda byakyusa dda amakulu. Gw'owulira nga boogera ekigambo n'olowooza kitegeeza ekyo gwe wali okimanyidde. Nedda bambi mu dictionary yaffe tulina eyaffe. Kakati era Gen. Museveni n'ayongera okubeera nga ayongerako mu kiro kye kimu. Yagambye nti yawadde amagezi abagala okubeera nga beekalakaasa olw'enguzi. N'agamba nti balina okubeera nga bagenda batuukirire Kano Edith Nakalema. Ono jjukira yategekako anti-corruption walk kutambula kwe baategekanga bava waba ku City Square ne bagenda e Kololo nga mu 2019 era nga bavumirira enguzi mbu nga tewali yadde engeri gye bakyankalanyizaamu kibuga. Naye jjukira mu biseera ebyo Gen. Museveni yalimu mu kutambula okwo era abaali bamuwerekeddeko baaliko enzira ate ennene nnyo. Bo bennyini kaŋŋambe bonna abaakulimu nga bawagizi ba nguzi.
era ng'enguzi be bo. Eggwanga berivumirira okuba nti be bali b'enguzi ate nga be bataddewo okutambula okwewakanya. Naye kati mu kwewakanya okwo kwe beewakanya kwakomawa era bibala ki ebyavaamu kuba ndaba ate kati embeera eyongedde okubeera ng'esajjuka. Kyokka ate amagezi ye gaakuwa mbu kwe kuyita mu kkubo eryo lyerimu kwegamba oddire ekiwundu oyiweko kaamulali. Kiwako buyiyi kaamulali. Kati bo abategesi okwekalakasa kuno bo bagamba nti bagenda kubeera nga bagenda maaso n'okwekalakasa nga bapulaninze era nga bagamba nti regimu etidde nnyo message etidde era Bobi Wine yagamba nti batidde nti bw'olaba emiziziko gye bataddewo kano kabonero akalaga nti bunafu bwereere eri regimu. Yensonga lwaki egezaako okubeera nti eteekawo emiziziko gyonna n'okubeera nga bayiwa amagye ku kirebe kya NUP n'okubeera nga batiisatiisa okubeera nga bakola ku beekalakaasi abaagala okwekalakaasa mu mateeka mu mirembe. Wano e Kenya abeekalakaasi munnange bwe bati batadde gavumenti ku nninga kutukugifukamiza ne batuuka n'okubeera nga bakaka President William Ruto okubeera nga agoba bamemba ba cabinet ba ministers era n'alangirira butya bwagenda okubeera nga aŋŋanga enguzi n'okubeera nti akomya ebintu ebyonoona ssente z'omusolo newankubadde ng'ate era amawulire agava eyo nti ate atandise okubeera nga ayagala okukomyawo abo be yagoba ng'alinga eyabatimba ebbula nabo kye bagamba abeekalakaasi nti muganda wange ffe tuba tulangirira okwekalakaasa mu phases ez'enjawulo naye ebintu bya Kenya gabenda kugaba byawufu nnyo ku by'e Uganda nti wale Uganda jikira nti abantu katugeze ebintu byeboogera mu Luganda oyinza okwesanga ate biwulikika wano kumpimpi bwebityo mu trading centers naye ng'ate aba tebakola kiti babitegeera nnyo okukosa n'okubeera nti waliwo abalina bayasi kati oba oli awo waliwo olulimi olubulawo tulina national language lulina kubeera nga abantu balukozesa okucommunicatinga nga bw'olaba nti bali bakozesa Oluswayiri n'Oluzungu naye nga mu byonna kwekalakaasa oba si kwekalakaasa enguzi tebangako nnungi yadde nti esaana okubeera ng'ebikkirirwa yadde n'akamu nga tonawo kubeera nga olabula abantu olina okusooka okukkiriza Pagina Museveni yagamba nti kituufu enguzi ekyamulemeddewo naye mu kumulemerawo era si lwagamba ye best yakyasinze era eggwanga ligenda mu maaso terisobola kugenda mu maaso eggwanga ng'ate tewaliiwo buweereza butuuka wansi ku ground tekisoboka. Kitegeeza nti nga bwagamba nti abantu bano balina okubeera considerate abaagala okubeera nga beekalakaasa olw'enguzi balina okubeera fair. Nsuubira okuba nti okwekuba mu mutima tukuli sayidi emu. Gino Museveni alina okwekuba mu mutima n'agamba tuufu nkalakasa eggwanga lino ate wuuyo njagala na family yebayisigala ng'ekyakalakata ddala ffe tuli bulungi tulidde tugaggawadde ate abalala